ne bannayuganda obujja enkwe fitina obutaagaliza munaabikomyawa bannange. Njagala otunulira omukyalo oyo yazze ku kikomera kya munne mu Ttumbi obudde obw'ekiro n'atandika okukiroga ng'ali mu kumansa eddagala ku geeti y'omusajja oba bbaawe oba mujjawe oba mukwano gwe oba bizinensi patanaawe tetumanyi. Ne yazze ekiro n'ajja n'eddagala eddogo n'atandika okulimansira mu mulyango gwa geeti n'alimansira nga yeetoolooza ekikomera, akabonero akalaga nti munnange ayagala kusiraanya oyo yenna nannyini kikomera ekyo. Nalowooza Katonda musiru. Katonda musiru. Nze bino bye mbagamba, mugende ewa Haji Karimu Mukisa abalombera edduwa. Oli ne bw'anaakuloga atya tebijja kukukwata kubanga ojja kuba olina edduwa nga Haji Karimu yakulombera edduwa. Bannayuganda obutaagaliza oba kiki? Temwagala abayitako, temwagala ali bulungi, mwagala kulaba babonaabona. Kati tunulira omukazi oyo mazima ddala ali mu kuloga munne naye ng'omuntu gw'aloga ali mu kikomera. Ekifo gy'okweroga ye kennyini afuuke agaggawale ali mu kuloga ate oli asiraane. Yenno y'ensonga lwaki abazungu batusinga. Kizibu nnyo osanga omuzungu ng'aloga muzungu munne, wabula bo beeyagaliza ate ne beesitula. Ne wano e Uganda omuntu gujja osanga ng'oli oguza akamotoka n'okatwala mu kyalo ne katakukomyawo Kampala n'ofiira mu Lwera lwa bulogoba lwa bannayuganda. Kansooke nkutuuseeko vidiyo eno naawe ogirabireko. Vidiyo yiiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be, abasiraamu n'abatali basiraamu, mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulomba edduwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Haji Mukisa Karimu. Subhanallah. Ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mmwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 41 oba ku 0789 63 19 nkaaga. Osobola omusanga ebuujo okulwa emitiyana ye Haji Mukisa Karimu. Salamu alaikum. Bannange, teri muntu azizza muntu mabeganga muntu mulogo. Kati laba ono oba maama waani oba bannange ali mulowooza kamera mujjukire ennaku zino abantu bateeka kamera ku mayumba gaabwe. Bannange bamukutte nga ali mu kuloga kikomera nnyumba y'abendi. Mulabe nno wajja asotya yonna ali musiru naye bannange awantu wasirifu naye obuvumu gyabujja obujja okwetala. Bannange ina abantu bakaba babasulira bbi ku maduuka, babasulira bbi ku miryango. Wakati ono yabadde aleese buki wuuyo ajja asotya. Kamera zamukutte, mujjukire Mami Gadgets yaleeta cameras zikwata buli kiramu. Laba asammudde obuntu ku geeti wakati emotoka efuna accident. Mukazi nno bakukutte ku kamera. Bannange lwaki mwagala okusiranya bannammwe? Bannange abantu nga bakola kirawo na misana. Agenze nza n'okusanga nga kyamulogera tekiriimu na kiri awo, naye obutaagaliza effutwa. Abantu bakaaba bannange, eddogo lifuuse eddogo.
waliwo awo ka video kendabye ng'oli bamuleetedde oguveera gwa binga gujjudde kaveera ka green kalamba. Kati nno manye ekintu ekisinga okunsobera wano mu Uganda. Wano mu Uganda wojja okusanga omukazi ng'oyo omulogo akera ku makya n'azuukuka mu matumbi budde ag'ekiro otulo ne tumubula n'ajja nga mwenna mwebase ekiro ssaawa 9, 10, 8 okuloga eyeebase eyagaggawala edda eyatoba ng'ayagala amusiraanye kyokka ng'oyo aloga talina na kyakulya waka naye nga yafunyeemu akasente n'agenda ew'omusawo n'amugamba munnange gwe obona aba oyagala omusiraanya ayavuwale kola booti ne booti ne booti era ndekera ssente bwezi ne bwezi ne bweziti. Mu kifo ky'okugenda mu basawo bafuneyo obugagga begaggawaze beeroge bagaggawale bali mu kuloga bagagga kwavuwala bali mu loga banne kubeera mu mbeera mbi. Nze Omunnayuganda yansobera. Wano mu Uganda bw'ojja oggula epiki yo ogende nayo mu kyalo otuuke mu kyalo munnange ng'abaana be wakula nabo bo baasiranira ku byalo nga baagaana okuvaayo banyiige ne bazadde baabwe banyiigireko bakuloge bakukubye accident oleme kukomawo eno Kampala eyo Uganda. Nze kambaweyo ka story kamu omanyize siggwako bu story ebintu ebisinga nze njogera ekintu nga nkimanyi. Nina omuvubuka gwe nali mbaddeko naye mu kyalo. Omuvubuka oyo bali bamuyita Kyakuwa. Twagenda mu kyalo ffe okuwummula okulirayo holiday ne tubeerayo ng'edda nga tukyali bato nga nkyasoma. Kyakuwa oyo yali mukwano gwange kuba twasambanga naye omupiira. Tutuuka akaseera ffe tuvaayo tukomawo eno e Kampala kuba ffe twali tusoma Bakyakuwa nga bo bakulidde mu kyalo. Kyakuwa asigalayo. Kyakuwa mu kusigalayo ffe tukomawo eno esite era tusoma. Kyakuwa asigala ku kyalo okwo ng'akima amazzi bw'alima bw'agenda bw'etama mu bidongo bw'agenda n'asomba amatooke bw'agenda n'akola kikugamba ng'akola emirimu egy'enjawulo ng'omuvubuka nga bw'omumanyi. Akaseera katuuka Kyakuwa okubeera ku kyalo okwo kwe yali abeera akomawo e Uganda. Akomawo ajja e Kampala. Bw'ajja e Kampala atandika okuyiiya mpola. Mukama laba bw'amuyamba mu bbanga eritali lya wala Kyakuwa atandika okuvuga booda nga bagimuwadde. Mu kumuwa booda avuga Mukama n'ajja namubikako akasubi n'afuna eyiye eya looni n'agivuga n'agimalayo. Mu kugivuga okugimalayo nga omanyi nti omuntu akulidde mu kyalo kizibu nnyo ofuna ekidduka n'atakitwalako waabwe kizibu. Era abantu abasinga bavubuka baguza amamotoka bagatwalako ewaabwe bamama baabwe bagalabe baganda bwe bagalabe abiwaka basanyuke nti omwana waffe munange yaguze ppiki yaguze emmotoka mune nga Kyakuwa yissa mu ddene ng'agivuga lwe Masaka Road nga w'omumanyi ng'abonga ppiki mpaka mu kyalo. Kyakuwa ng'avuga ppiki agireeta mu kyalo nga mpya kaveera. Munnange bamala okulya ennaku enkulu ababuuzizzaako amaze obbalabako abasiibula abagamba mweraba. Aba atuuka mu Lwera baamukuba ebyuma naye ng'ebbanga yayikula avuga ppiki kuba ppiki kwe yakulira yakula avuga ppiki ku kyalo nga yali tannaba kufuna ppiki ye yali azivuga ng'azisomberako amatooke. Ne bwe yali ava mu kyalo ng'addayo e Kampala addemu ayiri baakole baamukuba ebyuma mu Lwera ne bamufootola akatwe ne bakanyigaanyiga. Era nze maama yaŋŋamba nti Kyakuwa baamuloga bulozi ab'emitima emibi ku kyalo kuba neiba waabwe nga bumanyi nti mu kyalo bane neibawo naye nga neibawo oluusi temulya kambugu bwe baamutta busi. Kati Uganda awo weeri omuntu akeera ku makya n'ofuna ekirungi
ng'omwana we munange yita kifunye nga ekintu ky'ofunye mu bugubi nga on'okutoba kw'otobye ate munange akyagaliza mutabani we aterowooza nako butya bw'alina kwejja mu mbeera eyo gy'alimu. Kati Uganda weeri nze mbanyumiriza bino nga nsinzira ku kavidiyo kono omukazi. Kera ku makya bw'oba oyagala kufuna ssente ng'oyagala bugagga genda ewa Haji Mukisa Karimu akulombera edduwa. Bw'akulombera edduwa ssente zijja kujja, emirimu gyo gijja kubaamu omukisa. Okitegedde? Tokeera ku makya n'osanga muntu yakola dda muntu ayagala ate omusiraanye. Tebikola bityo. Mukama si musiru. Ate n'abo abantu abakoze ssente abazirina nabo tolowooza nti tebategeera. Nabo bategeera. Bakimanyi nti abatabaagala gye muli bangi. Okyegera ekintu ekyo. Si wano omuzungu waatusingira. Kizibu nnyo okusanga omuzungu ng'aloga muzungu munne olw'okuba oli alina ssente. Ng'olowooza lwaki mu bazungu abagagga bangi abaavu batono? Yes, mu bazungu n'omuntu ayitibwa omwavu. Omuntu ayitibwa omwavu abali ku level y'abagagga be tumanyi wano e Uganda. Oyo nno yaba omwavu eri. Naye ng'ate ffe wano yaba ddooni. Oshegera ekintu ekyo. N'okuba nti ba homeless gye bali, oyo biba byatabuka dda nga ngalo bunani. Ne bannayuganda obulogo bamubundi butuusa wa bannange. Bannange muli babi. Muli babi. Bannange mwegendereza abantu. Kati oyinza okwesanga alina ku mukwano gwe. Yafumbira omusajja omugagga nga gw'ayagala okusiraanya asatula amaka gaabwe. Imagine. Kitegeera ekintu ekyo. So bannayuganda tukendeeza agatimatima agabi, tugende tukole, twagalize tufune. Tuleme kulogaaloga abantu bannange. Emitima emibi gisusse mu bannayuganda. Muswala. Kale muswala. Bannange. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mbaagala nnyo bannange mweraba.